So nensaba message eno mujintambuliza katandika mu sharing katuke ku buli munna Uganda n'okwata omwana wa munono mukolako mobu ne mumukuba ne mumwasa ne mumutta n'omutwe ne musigala nga mukyagubebeta bannaye kiki ekyatuse mu bantu baffe. Nsaba mbuuze banna Uganda mwenna nkakasa teri wa leero Uganda family tayinaamu musirikale n'okwata omwana wa munno omuto n'omutola okuba ali mu yunifoomu. Eno yunifoomu yaffe, yunifoomu temugirabanga ya Uganda, esi baji ya Uganda bannange. Twabakola ki? Muganda wange message yo entuse kwano ku for you page yange. Kibinye kyatuse ku munno oyo we muri maje era nandisabye nnyo kideme kuddamu kutuuka ku munnamwe mulala. Naye message eyabadde mu incident eyo tewagitegedde. Mu economics tulina kye tuyita diminishing marginal return. Waliwo ekituwe kituuka ng'omuntu akkuse embeera nga agikkuse. That is when somebody reaches a point of no return. Ye incident banansi gye baatuusizza ku mukuumaddembe. Singa ensonga eyo wabadde ogitegedde bulungi, then wandibadde weebuuza twatuuse ddi mu mbeera eno, because this incident is a precedent. Kibadde tekibeerangawo watching a soldier being mob justice. Banansi nga bakyukidde mukuumaddembe kibadde tekibangawo. Era the fact that kibadde tekibangawo wandibadde weebuuza kyavudde ku ki okutandika. Kubanga tubadde tulaba bamukuumaddembe nga be batulugunya be bakuba banansi. And this is a shocker. In fact kino kyalibadde kikulaga nti banansi babadde bagumiikiriza long enough. Kati buli bw'okwata message n'ogiweereza bannansi then oba tonnategeera ani kazaala bulwa. Nze ndowooza mwe bakuumaddembe si mwe abalina obuzibu, ne bannansi si be balina obuzibu, wabula ababaduumira, abatukulira, abatufuga. Vidiyo eno yandikoze bulungi amakulu ng'ogitunuulizza abatuduumira bakama baffe ffenna. Ndowooza be batutabudde kuba buli kye wayogedde mu vidiyo eyo nga munnamagye kunze kyongera okulaga nti right now you have the civilians ears. Kati mutandise okuwuliriza, you have the civilians attention. Era olwa vidiyo eno gy'okoze ba civilian basikowalinze kuba kye babadde baagala. Mwe bamukuumaddembe abatuuka ne mukuba abantu ne mubaasa emitwe ne mubamenya amagulu, because everything is well documented. Nga mukuba abantu, mukuba bannamawulire, mubaasa emitwe on claims that it's orders from above. Mwefudde bumasiini, mwefudde mundu nti waliyo mukama wammwe yakola ogw'okunyiga trigger, proving yourselves being innocent on the count of citizens' blood. Wano wabuuzizza nti tewaliyo munnansi ayina muganda we munnamagye. Nange nja kubuuza, tewaliyo munnamagye ayina muganda we munnansi abo be musiba mukuba? Wabadde ogamba mbu mwenga mmwe bakuumaddembe, you act on orders from above, era ng'ogamba muba muli ku mulimu. Naye ne munnansi ajja kugamba nti yasasula omusolo okubanga okola emirimu egyo. But it's so absurd nti mubakuba ne mutuuka n'okubaasa emitwe n'amagulu ng'ate be babasasula. So when you try to justify yourselves playing a sympathy card on as to why you're treating the innocent citizens the way you are, the citizens will also treat you the same way and also try to look for justice. They'll try to justify themselves as to why they're doing so to you. Sons and Owoza, it is high time you sit your leaders on table. Mubabuuze ebibuuzo bino. Lwaki mutuduumira okukola ebintu nga bino? Such atrocities towards the masses, towards the citizens, innocent citizens, unarmed citizens.
Why have the citizens reached a point of no return? Okutuko kuba munnamaje. Okutuko kuba mukuma dembe. Techibangawo. Which proves that citizens innocent. But whatever you've been doing to the masses is well documented. But to say to a point of no return. Put your leaders onto account. Ask them these questions. Nze ndowooza bw'onaakola video ng'obuuza bakama b'ebibuuzo bino byennyini by'obuuzizza munnansi. Your video will hold more water. It will be more feasible. Ategenda kuba tugasizza ng'eggwanga ejja kuba eyongedde otugatta, ejja kuba eyongedde okukakkanya munnansi, ejja kuba eyongedde okuteekawo olutindo wakati w'abannansi ne bakuuma ddembe.